Afrika y'omukwano mulango bali kufera ngo kyali muklaba program yaffe eya mami eyakolamu leero tutunulidde abasawo ayagala okubeera omusawo munnange ndowooza emboozi ogiwulira teri mulimu mwangu ate teri mulimu muzibu like buli kimu kisoboka kyoyagala okubeera kyonna obeera okisobola era nga bamami bano bwe tukuleetera nawe osobola okubeera nga ate otuukiriza ebirooto byo tukyagenda maaso ne musawo Makombi wanono Lukaya afuluma okuzaalisa nolwekyo bw'obeera nga oli kuno tekigaana kujja kuzaalira wano eddwaliro ddungi nnyo liyonjo basitaafu balungi ate naye mukyala ali very very welcoming. Mami obadde okyatuwulira ebizibu ebirala byemufeesinga akasente takaleese kati lwajjukidde omulundi ogwokubiri agamba kale sasula liri ebbanja zino nja kuleeta najjayo n'akatono k'abaasobodde najja n'akakuleetera kati mwekyo oba olina okumukolako kubanga oba okola ki omumanyi toyinza muleka ayinza okuba omwana wane kandi bannange musawo waffe wano nintwala omwana wana olusayinza okufuna obuzibu kati olina kyakumukolera ate olaba abantu baffe abo waliwo services ezibeera mu malwaliro ga gavumenti naye tebazaagala nze njagala wali kyokka neri nayo kyabwereere ate nga laba talina busobozi busobola kusasula naye nga neri tayagala giwanibwa ewuwa ate nga tomugobe kati kukyalo bamuulira batya nti bamujjanjabira eri ew'obwereere era yengani agendeyo bayigino walinga ebintu ebyo byobe naye bambi birungi kubanga bwe busobozi bwo oba olina okugendayo mu kifo ky'okugenda ngo opayiringa amabanja she's not good kwega butasasula bw'abalwadde ekizibu nnambeemu kizibu ekyokubiri kyole twafuna ekibiina ekyo bambi kituyambako okukola UCBC services ezisinga wano zetukola za bwereere tutesitinga malaria wa bwereere tugaba eddagala kwatam mwa bwereere kubanga ekibiina ekyo UCBCA waliwo badona waliwo mukama waffe Dr. Senyondo alobinga ekintu ekyo bamala okirobinga tugaba mosquito nets za bwereere abaana bamaze okugema hepatitis bamaze okugema n'abakyala b'embuto tuba nets za bwereere olwo obuyambi obwo bwetufuna eri naye sometimes obuzibu bwetufuna tusobola okufuna ebintu ebyobwereere okugeza bwe biggwawo ate tension gye tufuna eri bakirayanti baffe yakutuleega bintu ebyo nimubanga abazize omusango the contract has ended gyoba lobingidde nejja naye katubanga abazize omusango tuga nti kati bannaye ate mutandika okusasula ti ate mmwe mwatugamba ebintu byabwereere ati kati lwaki mutusaba ssente the hardship gye tufunanga ffe private sector nti abantu bwebalaga ekintu ekyobwereere n'okibaleetera kibaka a certain period bwe kiggwako nomugamba naye mutandika okusasulayo kasente contract yaffe eri yakomye wano tebakkiriza kati right now kati okugeza nga family planning tuli tuyina abadonors baffe maybe lwa covid ono ba withdrawing ne bagenda tugaba free services buli kintu family planning buli kyoba oyagala kitegeera naye kati bwe byayimiridde mutusanze akaseera akazibu omuntu omugamba nesasulayo akasente akatono tubenga tukuwa service do commodities tuzirina emisasulayo akasente akatali kanene nnyo isetagovu tebavuma nakuvuma nokuvuma bavuma mwatugamba byabwereere bikyateekebwa kimutugamba nti ate ssente ayinza noga sente zaffe muzirya nebwomunnyonnyola bwebuzibu ffe bwe tufune bambi nebwofunayo nga wafunyeyo abakuyambako ne bakutwalako a certain period of time naye ate bweggwako luba lutalo challenge y'amaanyi nnyo era abantu obazza mu system si kyangu ayinza nogamba ewe sijja kuddayo ndoza oli mubbi agala kunziba ate nga batugamba nti byabwereere jukira tulinako ne toll free numbers ogenda okuwulira ngeri bakukubira omanyi tuzibawo bwe tuba tuwadde ku cards ne tuzidisplay nga basobola okulaba kati bakuba nti ono lwaki atansaba ssente ate nga tubagamba musobola okukubayo oba ezo essimu ezo bwe tuba tetukoze bulungi oba waliwo service provider nga alina bad attitude osobola okuba kweyo toll free n'okola ki nobategeezaako munnange naye nti ate batusaba ssente ate nga ate baali batugamba nti byabwereere bo tebasobola kumanya kiki nti ekintu kisobola okujja nekiggwawo oba nekiyimiriramu ate nekidda obuzibu bwetusanga beetaaga okusomesebwa era tubasomesa naye si byangu n'abantu embeera kati gye bawangaaliramu si nnungi so bali serious ku nsonga eyo olulimu n'obusungu kati babuteeka ku bulala nawulira nti omuntu abeera tasasudde bamuwozesa eddwaliro eno kiba kitya tubayo ka punishment koobawa nga sibyezo amasuuka kusimuula ddwaliro kiki kati olaba ekintu ekyo si kyangu
olaba ne malwaliro amanene era abalwadde badduka kati omuntu wali wano ku kyalo era ne bwoba ogenze wali okwebaka ku makya osanga yaguddewo nga yagenze so kyokola otegeragana naye butegereganye tebanoofuna akasente kange okolaki ng'okaleeta naye tasobola mugamba nti tulano yereddwayo tasobola kukkiriza temubaako kyemukwata omukwateko ki baafu baketi abantu baffe betukolako ba wansi ddala bano wansi wano wewatandikirwa tebalina bona omukwatako omufaliso ajja kukugamba nti ate kati agende yebake wansi gw'omulwaziza kubanga omufaliso gw'ogukoze eki gututte ate ne bataata sometimes abasinga abamu tebateekayo buvunaanyizibwa abakyala birwanako ng'abakyala nolaba nti mbutuufu omuntu talina n'omugamba kamuleke bwali bafunyalita walala yekakabe naga kankulekera akasimu kange kano bwe naaba nfunye nja kakima takanona agulayo n'omunona n'omugamba akasimu ko kaako obeera bwotya abantu abamu basobola but abamu tebasobola era ne batufuna ebitongole nga bino ekiba kizini kigamba nti kati omuntu bw'onooba omukozeeko n'omuwa such a service tujja kuwaayo ka percentage omuntu oyo omuleka agende so that's how we manage tusabayo enyabo ate ne bano baba batuwadde ku ddagala ng'eddagala lya bwereere osobola odifuna nga lya bwereere of course oba olina okutuuka obutuusa obuweereza ku bantu n'obakolako kubanga oba olina wojja eddagala kituufu sometimes ne district oluusi etusupportinga mu bintu ebimu for example ze services zetuwa eddagala erituwa ate nga lya bwereere ate tukolagana nabo bulungi webali nnyo omulimu ogwo abakyala okubeera nga challenges ze bafuna omukyala yenna alina kubeera na character ki asobola okumalako mu nsi muno omukazi yenna biki byalina okumanya okumalako ne challenges zetufacinga ng'abakazi abakyala okumalako ne challenges zetufuna omukyala yenna nze mba nsaba yandibadde mugumiikiriza ate n'aluubirira ekyo kyawulira ng'akyagala n'akiremerako paka lwakifuna kiri nti kulemerako n'obugumiikiriza so twagamba nti kino ekintu nkigezezzaako kigaanye sijja kiwa budde kirabika kankite kiremye kiwa obudde obeere mugumiikiriza ate okiremereko osobola okumalako kwegamba babeere nga tebaggwamu ssuubi omuntu ng'alina ayagala okutandika eddwaliro kiki kyalina okubeera nakyo omuntu ng'ayagala okutandika eddwaliro ng'ekirooto kye kyakuzimba ddwaliro kitundu kyewaabwe omuntu kyalina okubeera nakyo ng'ayagala okutandika eddwaliro first of all olina okubaako ne ku ssente olina okubaako n'abakusupporting ate n'ekyalo olina okuba ng'olina documents okuva mu bakama baffe ate ng'okolagana bulungi ne ba district officials abantu abo oba otambudde nabo ebipapula ng'obiina bakama abo bakumanyi bakutegeera ate n'ekirala ekikulu kubanga omanyi okwogera n'abantu kubanga ogenda kukola ku bantu naye kapito ng'ogenda tandika eddwaliro olina okwekakasa nti ddala eddwaliro nditandika lijja kuba n'abantu banajja abantu kyengenda okutunda banaakigula kati abantu bw'obanga obalina ng'osobola okuboogereza ng'oyogera nabo bulungi nga weewaddeyo n'okuba ng'ojja basaavinga mu mbeera ki yonna yonna bwe bajja oba ayina oba tayina nga weewaddeyo nga n'ekifo okiyina osobola oliyimirizaawo kyateeka nti omuntu yenna okukola eddwaliro alina kubanga musawo oba osobola okuba ng'oli business woman nogaa esente zino zekanzimba eddwaliro wadde nga tolina idea ku bya busawo si kyatteeka nti buli agenda okukola eddwaliro alina kuba musawo osobola okuba aba business man oba business woman n'ojja n'ogamba kankole eddwaliro lyange lino nja ku employinga abasawo olibala otya nga tobimanyi osobola okulibala olw'ensonga mu ddwaliro mubaamu kashiya mubaamu abantu abasobola okukubalira ate abantu basasula balina gye basasula oba osobola okubibala bulungi nnyo okolagana n'abo abakikola wadde nga gwe tokimanyi basobola okuimplementinga kyoyagala kyoyanziza nnyo nnyabo obudde obubalansinga otya obubona obw'emmaka kubanga otugambye wano wabeerawo 24 hours osobola otya obubalansinga n'abaana n'omwami byonna ate n'abalwadde kuba kati nabo balinga abaana bo obudde balansinga kubanga sikola nzekka nina abasawo bannange benkola nabo
Sharita ndowooza obalaba. Ate olina abavubuka abato envuumuulo bwe mba nga siri ku mulimu bo babeerawo. So ate tugabana duties mu biseera ebyenjawulo. So mba nsobola okubalansi nga nange nenfuna obudde obuwummulamu. Abasawo baba neraavu, olina obudde obugamba I love you. Yes. Kubanga naffe tuli bafumba ate tuzaala tulina abaana. Ukozesa medical term I love you like Panadol. You are my paracetamol. Without you I can't breathe. Sharita, tulina bye tukozesa obugambo. Era. Tulina obugambo bwe tukozesa. Ennyabo. Wadde tubeera busy naye obudde tubulina. Kuga obudde obulina obubalansinga. Eri omukyala yenna akola omulimu guno oba n'omulimu omulala. Obubalansinga. Era n'obufuna amaka ne gatambula. Abaana ne bakulabako. Nabo ne bakulabako. Otugambyeko wali mu ntandikwa mami nti n'omulimu guno waguyigira ku maama. Nawe ogutambuza paka ku baana bo oba bo balese bakole kye baagala okubeera. Mulimu guno gwegomba nga nsinziira ku maama wange. But unfortunately abaana ate bo basomye birala. Era in future just in case bwe ndibanga siriiwo eddwaliro lino terigenda kukomola okuba siriiwo. Tujja liteekamu good management. Tusobola n'oditeeka ku mutendero gwa CBO erisigala nga lisaavinga community kuba buli kyetaagisa okuba nga weeriri weekiri. So tekitegeeza nti okola ekintu nga tobeesinga nti ate omwana wange gundi muzzukulu wange gundi nti okuba naye musawo okola ekintu ng'okiteeka ku international level. Kubanga eriyo ababeera batugamba oyo yakola ekintu kye naye banaye bw'alivaawo ekintu kye kijja kufa kiyimiridde ku ye singa kale yafunayo ko omwana n'amuteekawo kyembadde neebuuza ekyo. Anti omwana era osobola omumuteekawo naye natasobola kukola gwe by'okola. Kituufu. So eddwaliro bw'oba liteekewo nga ne bw'oba toliiwo lijja kubeerawo lisigale nga likola ate bulungi nga liri perfect. So nze kyendiko kyoliko ennyo. So tokirinaako buzibu nti abaana baasalawo okusoma birala? Sikirinaako buzibu kubanga si kirungi kkaka mwana kuba gwe kyoyagala omuleka n'akola ekyo kyakola kyawulira kyayagala. Oyinza n'omukaka n'ayonoona ate bwonoonyi kubanga okase mukase kubanga olw'okuba gwe olinawo bizinensi etambula naye oyagala omuteeke mu bizinensi eyo ate nga actually ye ali inspired mu bintu birala si ekyo ky'osuubira okuba nti nno ye kyayagala. Mu nsawo y'omukyalo ow'omulembe kale mu nsawo y'omukyalo omusawo kale omuzaalisa bw'abanga ava ewaka biki ebirina okubeera mu handbag ye? Omusawo ng'ava ewaka omuzaalisa of course bw'aba ava ewaka alina okubeera ne uniform ye. Alina okubeera ne protective gears ezitasobola kubanga for example these days tuli mu biseera bya covid. Olina okubeera ne mask yo, olina okuba ne sanitizer, olina okubeera n'ebintu byonna ebiyinza okuyamba okubeerawo eno ku mulimu ng'okola ate nga togamba nti ndi wano ku mulimu ate nga bw'ogenda ewaka nga bw'obikima kubanga ne ku mulimu gyebiri ebintu byaffe bibeerayo bitukozesa nga tutuusa. Kubanga olaba zino uniform zino ze tubeerawo kitesobodde kutwalako waka ly'embeera kuba uniform zino ze tubeeramu zibeera za mulimu era bwe tuba tuva wano twizambulamu twambala casual wear waffe ne tudda ateeka noyambala kasikaati ko kali mmawa nenzire waka nodde waka ng'ate ndi muntu mulala nnyo nga tenvudde mu kifaananyi ky'obusawo. Mu kaseera ako ng'oyambadde ng'ovudde mu kifaananyi ky'obusawo biki by'oteeka mu nsawo yo? Byenteeka mu nsawo yange nzire waka oba ng'ovaayo naye nga tonnaba kwambala kintu kya busawo oba obusawo is part of you ne bw'oba toyambadde uniform. Of course it is part of me kubanga abantu baba bakumanyi even if totaddeeko uniform baba bakumanyi nti oyo musawo waffe naye era wabaawo obuntu obw'enjawulo bw'oteekamu ng'ojja ku mulimu. For example olina okuteeka mu kasente kituufu bw'otomera obunyeebwa oyinza okukoona ebintu by'abaani ng'ojja mu kkubo naye nga akasente nti ate bannange kamala okutuuka ku mulimu nja kujjayo akasente nsobole okusasula bye nyonoonye mu kkubo nga nkola ki. Of course ng'omuntu yenna omulabu olina okuteeka mu kasente nojja nako otambulamu ne kasente. Omukyala alina kunaaba emirundi emeka? Of course omukyala ow'omulembe kisinziira ku kyakola ku bintu byakola naye omukyala ow'omulembe at least olunaku yandinaabye emirundi egisukka mu 3
kwonoona amazzi nga gabbeeyi musawo. Amazzi si gabbeeyi, omuntu yennyini yowe bbeeyi. Yannabye emirundi ng'esatu kisinziira ku mirimu gy'okola. Waliwo abafumba, waliwo abasawo abalina emirimu egy'amaanyi gye bakola nga actually yandibadde asukka n'emirundi egyo esatu n'anaaba n'asobola okubeera ow'omulembe. Ate omukyala yenna ow'omulembe buli budde aba yeekolako n'asobola okubeera smart. Buli kasitoma olwakusanga ng'olabika bulungi mu butuufu naye abeera impressed n'agamba nti ono alina okunkolako naye omuntu omutuufu n'otabeera mukyafu. Kituufu. Sharita Tweyanziza nnyo nnyabo. Bannange baye akagambo kolekera abakyala on the overall n'engeri gye balina okutunuuliramu obulamu. akagambo mpozi ke nandekedde bakyala bannange mwenna abandaba. Omukyala yenna kyamagezi nnyo omukyala okubaako ne kyakola. Tobeera awo ng'ogamba nti kasita omwami akola ate ne ssente weeziri. Ekiseera kituuka ssente ezo ne zikendeera. Kituufu. Like me before, nze omwami wange yaŋŋamba kiki kisiina kisisobola kuwa lwaki okola. Tuleka. Ondeka usero likiryandongo oli mulago. Ne mugamba tekisoboka. Eno ensi ogiraba eri dynamic. Ekyuka. Omukyala yenna ow'omulembe alina okukola. Kubanga embeera etuuka n'ekyuka, oluusi oyinza okuba ng'omwami takyaliwo. Oba omwami ne mwawukana. Nga gwe olina omulimu gw'omutwe naye nga tolina ky'osobola kwetuusaako. Olwokuba omwami yagamba nti bwe kimuwa ekiri. Omwami yagamba nti uleeka, omusajja munne yamugaana okukola. Mama embeera ekyuka. According to my experience n'emyaka gye nnina kati, nze ndabye ddala ng'embeera esobola okukyuka omukyala yenna ow'omulembe. Bakyala bannange mbagamba baako ekintu kyonna ky'okola. Oba wakisoma oba tewakisoma naye nga nakyo sensi kisobola okubaako kye kikutuusaako. Bw'oba tokiina fuba okulaba nti okifuna oba okiyiga okikole so as to earn. Osobola okubaako ne koofisa wadde omwami alina eziri zitya wadde zifaana zitya oba ng'olina gwe kyosobola naawe okwetuusaako. Ensi ejja kukugondera ejja kubanguyira. Tweyanziza nnyo nnyabo. Tusaba tulambuzaako bannange. Mami programu yeewedde naye nga mami agenda kubeera ng'ate atulambuzaako eddwaliro yiwa nitubuze ne ku balwadde bannange. Programu bayita mami eyakolamu ebeera Olulwa 6 ssaawa 1 paka 2 bw'oba wagisubiddwa ku Delta TV ogenda ku internet ku YouTube Sharita Show n'olaba bamami bonna be wasuubwa n'aliko kati. Kwagala nnyo leka tulambule ffenna eddwaliro. Bazadde bu boys wabuzadde bulungi. Basindise. Owulira otya? Nalo ng'owulira otya? Naye bannange nange mpa ku mukisa. Abalongo. Musawo ajja ati we mwogerako ki bannange? Abayisa atya wano? Atuyisa bulungi. Era wano obadde ng'onywera eddagala. Bakusiibula ddi? Leero. Oddayo ne babeebi abewaka abagambye nti omwana abaana babiri. Salome yabalabyeko. Ali ludda wa? Ali wala. Ali waka bannange ate era ajje kuba baleka baamufaananye ati gwe waswa. Waswa we bavudde mu kilomita. Tebanabba. 2.7. Kale twagaliza birungi birere mwebale kujja wano. Bane musawo mwebale omulimu. Abantu mubafuddeko bambi. Nakuba wasa ye tayogedde kiki toyogera. Ate ono bambi. Bambi. Ne kato. Webale omulimu munnange. Tukola. Omulimu mulungi bambi. Ate bali healthy bulungi. Bali balamu bulungi balina buzima. Bayonka n'okuyonka. Ono ye maama. Olisenga. Webale bambi senga kumubeererawo. Katumaliza programu yaffe tufunye omukisa okufuna omu ku basawo wano ku ddwaliro eryateguzibirwa Ssebo gye baliko. Kale nnyo nawe gye bali ku nnyo. Ssebo amanya gaffe. Amanya abampita Joseph Tugabirwe. Era ndi musawo nkola na Wannamukyala Makundi. Mwebale emirimu. Tugezaako. Abalwadde baffe bali batya? Abalwadde tebalina buzibu. Era tubakolako era basiima. Omukyalo ono kiki ky'oyinza okumwogerako Ssebo? Omukyalo ono bambi omukyalo ono muzadde. Bosi wange era kati muyita nga maama.
kubanga ye talina buzibu simufunangamu buzibu kubanga maze naye emyaka esatu kitundu simufunangako buzibu era muzadde singa ofuna ebizibu ebibyo nga personal akubeererawo ng'omuzadde kale akubeera ng'omuzadde tikali kizibu kye naye mufunyemuko bali kwasaganya bulungi bazadde oli specialized mu ki nze nasoma comprehensive nursing nti nsobola kuzaalisa era n'enjanjaba n'abalwadde ababulidde bazaalisa sinzazaalisa nti specifically nti naye omulimu ogwo gwokugamba nti eddwaliro specifically mu kyalo balimanyi nti eddwaliro wa mukyala Makumbi bazaalisa wadde tukola n'emirimu emirala naye tumanyikibwa mu kuzaalisa nange omusajja okuzaalisa nze bampulira ensonyi ate abalwadde bamu tebakifunamu buzibu matto oba gwe mitima gyakaluba ejaffe tukikola nga tukyagala kale sewo balinye emirimu tugitambuza abagala okubeera abasawo nga gwe bagambeko abavubuka nga baagala kubeera abasawo kikubeera ku mutima ntiyagala kubeera omusawo ekirala ebiso patient pays not money oriented naye abavubuka fe twagala ssente banjagala nti abasawo balina ssente olina kubeera mugumiikiriza if you are patient ssente ojja zifuna omusawo mwalimu ssente eno n'emikwano mwekiri kale bambi programu yaffe ewedde ate kati tugenda kuba nga tufunayoko ku bifa